Abayizi 46 be batikiddwa ku ttendo lya Minisita Aruna Kyeyune Kasolo erya Kasolo Foundation nga bano bakuguse mu misomo egy'emikono egy'enjawulo mu matendekero ge abiri okuli ery'ekaliisizo n'ekyotera. Omukolo gw'okutikira abayizi bano gubadde ku ttendekero eppya erya Kasolo Foundation ku kyalo Kifuuta mu ggombolola y'e Kabira mu disitulikiti y'ekyotera nga yose kuggulawo Minisita w'ebyobulambuzi Profesa Ephraim Kamuntu ngono yakiikiridde Minisita w'ensonga z'ebweru Sam Kahamba Kuteesa. Abogeezi okubadde Pokino wa Buddo Vincent Sebowa Mayiga batendereza Minisita Kasolo olw'okuyamba bannakyotera okulwanyisa ebbula ly'emirimu n'obwakirerese mu kyotera n'amusaba ku bitendekebwa ayongereko essomo ly'okusomesa omulimu gw'obujjajja ogw'okukoma embugo. Era tulowooza nti singa ekitundu kino kirimanya ebituba nga bagamba bongera okulima ebituba abaana bano nabongerweko essomo eryo. Omubaka Saida Bumba naye yayogedde ku Minisita Kasolo n'amutendereza olw'okuyamba bannakyotera. Bannange Honorable Kasolo abawadde full-dose n'olwekyo nsaba temuva Kasolo era kyenva ngamba nti abakyala twagala ki? Uganda mulimu n'ekyobulambuzi kye bayita Kasolo tafaanana babaka balala fe abaludde naye kubanga bw'otuuse wano otidde. Ku lulwe Minisita Kasolo ayiseyise mu bikolebwa mu matendekero ge yateekawo okuyamba bannakyotera ku bwereere awatali yadde okujja ensimbi n'emu mu baana bano kw'ossa okubawa ebikozesebwa. Bino ebintu byange si bya gavumenti, bintu byange nze Kasolo. Nina ebibiina ebitereka ssente naye nga ssente ezo baziteesa Kasolo Foundation. Bw'atyo Minisita Profesa Ephraim Kamuntu yatendeza Minisita Kasolo olw'okukola ennyo okuyamba bannakyotera n'asaba abantu okumuwagira n'okuwagira enteekateeka ze kubanga ekyokusoma eby'emikono bye bimu ku ebyo gavumenti byeyagala mu kiseera kino. I will not stop there. I will report to the president because what I have seen here is what the president has been struggling to do. Nengamba bwekiba bwekiti neninnyayo nentwala abantu ebintu bwebiti ekakuuto. Nengamba ekakuuto naffe twagala ebintu bwebiti. Oluvannyuma Minisita Kamuntu atikidde abayizi bano n'okubakwasa ebikozesebwa mu bye bayize wakati mu kusanyusibwa. Mulyowa John Bosco yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.